morning, my friend. Assalamu alaikum. Let me hope you are okay today. This is Rakesh Sajavakavaka. How are you? Olutia, Olivulungi, my friend. Ugamuta, my friend. Consument, everything is very tight. But Kimukilungi, I think I will mind to get to those about Kimukilungi Mukasivo. Elana want what I say, Funasquali, Exit Bay, Fital to Levelungi, Dab to Levelungi. Assalamu alaikum, Assalamu Manamuli. Thank you, my friend, for watching Buket Television. And this is a case of Javakabaka, Elana Tosablungi, Nesai Minamupia, Malungi, Muamu, beautiful, very nice, fantastic. Kiki and the Solvalilo. A kindu can the Semolong in your Mazano fit in you. Elikumi Mayamo, Dubulio, Montelo, Zamazanian again, Kupatia, and Nenga Gamba Mazaniano, Tuswako Banafe, Basan Constructions, Basangvalikun Teverot, opposite Votes Club. Yambuka Gurumu Flatio, Ulataka, Blikimu, Kilikumeza, Kiapawali, Lanteduali, Mainja Yanamali Musimelungi, Tukaguleta Kovimusanifu. What are we having today? Today we are having something very nice, something very sweet. The talk of the mouse, Bulamuka Galako, Masaja Mugulu, Yadens of Islamuka. Bindi on a Mugide. Ono Muyibi Yemba, Mamma Mia. The vital just Dokuda, Josel, Camarion. Take a Vaso Timber, what take as a Katimba. Kidu Kemati Kamanyo. Assalamu alaikum. I'll be right back. Kamaraku Salako. Tovako, Rakesh Sajavakavaka. Okay. Wewe mganda wangu wako. Tugende Islamu. Tugende Islamu. Jikweke leli. Kweka. Vale. Eka. Ya. Tugende Islamu. Leo braza. Sekamate yako. Sekamate tumulise ho. Yanga mesawe nagina kwa tuhano zini ya no kuconnecting wale asianze Islamu kebya. Like ya. Oli. Simaina atone ngondi kitoka lyo. Oh, come in. Wali bana ba. Slowly. Assalamu alaikum. Salam. Mwana mwesi mimasa mukadanze tandika mutande. Tebiruma. Tonusu ulamu kabiruma. Kirungi nnyo. Oyingidde twakulidde oyingidde okusiramu. Ne kamane wakasigati banengira. Ate ogenda okuba omusiraamu aye wasigala. Sinasiramuka. Mala kusiramuka ndio kambipaako. Ongolire. Olulujja muli mbisiramu. Nenga likamboze ekikuta ekyo bamala ne bakinziriza. Kuno bagenda kusiramula bulungi. Ate kali nawe muyoyo amaze okujja kekikuta kyo baki. Ate ogenda nafuna obugagga bw'amaanyi nnyo. Obugagga bugenda kubeera bw'amaanyi nnyo. Ekikuta kye bakijjako obuwonyi obukyafu. Obanga yingi. Bade mukyafu. Music wangu olimu obukyafu. Ekikuta kye tugamba kibadde kyafu nnyo. Kali bwe binnuma gwe. Tugende. Tebisobola kuluma. Ekikulu oyogera nnyo. Kati musalemu eke. Braza. Basalemu kweze Islamu. Ate braza gwa basaze Tumugenda batagenda. misalamu. Yangu nawe. Yangu Islam ina kugaana. kasigala Ko wasazeewo bakusale. Kaleke. Okiwulira. Kati ngeli. Utilete vitu tukwati historia. Bitadiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. فلم تعرفهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا. الحمد amatendo ga Allah jalla wa ala oyabera isa mazi mutaka negabera tegalumira nabera nga ayimiriza obugulu atizina mpaji nabbi affe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba ati amagulunga ila Allah tawbatan nasuha cyara alikibwako okusiba kuli musiramu yenna nabo tunulia nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyagenda ku lusozi twaifu bamu kuba amanyo nesigama ati rasulu era ino musango gwazizza yali alwanirira busiramu nola omusiramu saumu etuse ntadusa zinuma simanyaniya musiramu temwenda kuberanga mulya musaumu eno so ate kigwe kuno omulezi gwa pogwa kitibwa mwaberanga mukire kitabu kya Qur'an al-Karim kitabu kya ekirungi mwembe ekire ekirungi ate lukadire ekiresa wali basaba mbere akuli ya kigambo kakati basiramu tubu ila Allah tawbatan nasuha muberenga modeli obusiramu kubanga bera ku dunia eno benga agera akulagira ki yasubwa tugamba nti bera ku dunia benga agenda ogiva kencha obenga okola ebintu ebirungi Allahumma salli. kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyuna Muhammad yaberanga atugamba nti abasiramu tuna we sema bala mwangu bina ngolenja poa kama nzeshuweche bulu kale tulina okubeeranga tutambuza obusiraamu empaji ttaano etaatu kakati bwako empaji musiraamu eyokutaano so mushahru ramadhani gusiba omwezi guno gwaki gwa ramadhani kale basiraamu omutalijamu seko jja kuba bulungi sula kiringa ekyagala okukwata abasiraamu gane nemujaki nemwekwasa kale basiraamu tusanye kubeeranga tugira ki nga tukwatiramu ebintu by'obusiraamu tugamba tutambuza obusiraamu tutulaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeeranga yatakabanira obusiraamu alhamdulillahi rabbil alamin amatendo ga Allah yaberanga ayigiriza nabbi waffe ekitabu Qur'an al-Karim kunabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja atagenda mu kibiina naberanga agira ki ngamusaka ekitabu Qur'an ekitukuvu naberanga agira ki akiyigiriza abantu kale nganze bumanyi seka mutwali byeko kubudde ngwendya nnyo kubudde ngala sulu yakolanga era essaawa kantu yakisaka n'okugira ki okubani byaseekaana simulumba oba omuzibitu gwaffe ekyengeza ayina obubaka bwayagala okugira ki Allahumma salli. alhamdulillah seekaana sitafaddalu jangu oyo tutuuse obubaka assalamu alaikum Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. nebaza Seeka Mutwalibu okumpa omukisa guno okujja wano ku muzikiti gwaffe Kibuli mbeeko n'ebigambo bye mbaliisa kubanga ekisira kitulimu kya Ramadhaani tulina omukulu gw'amaanyi olwaleero ogw'okulayiza omu ku bannaffe yatwegaseeko omusiraamu wakumu naffe ow'ekitiibwa abamusinga mumanyi Kamiliyoni takbir naye ngenda kutwala omusa guno nyanjule mukulu munnange tugenda okulayiza Kamiliyoni Seeka tebituuse okuva ku muzikiti gwe Kakiri Seeka tebituuse Alhamdulillah. gwe omuntu yenna ng'oyisiza munno obubi wabbajja Mungu na Allah ajja kusasula leero gye tulimu olwaleero yakwerumya kubanga ne Allah ne Nabbi Muhammad yerumya gojja kulowooza nti mu mwezi guno ogwa Ramadhaani ojja genda mwogeze kufuna wuzi onywa akatunda wabbajja Mungu gwekka gwetwala mu jjana okiwulire singa oba olemereddwa okusaala
laaka 5 nakanga bazina okubeera weko togera wekka alhamdulillah bw'omiisingamu esswala emu bweziti kuba esswala ziri 5 okumiisingamu esswala emu bweti wabayyamu ngera mukolaki nera kuyita mu bwangu kanyanjule muganda waffe atwegaseko olwaleero Mayanja abasinga gomanyinga Chameleone jangu tukulayize buli omu akimanyi twebaza muganda waffe amuleese olwaleero Sekamate Eagles Production waliko omukono bakulabeko yimirira lahi Allahu akbar assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi netwebaza muganda munne bamulekeddeko omulala munne wabita kitooke oliwa alhamdulillah kitooke waliko omukono mungibwabaza assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh olwaleero twagala buli muntu yeeweeyo nze emabega kaawo mbadde ntwala futaali ewaja timukulu nesinga Allah teyali nange nandibadde nfa ngabe nkokola naleka emaroka neninya boda atwalire haki yange futaali kiki Allah ajja kunsasula kisobola kunubukira bwere kujanga naye kyennoonyako kisobola ajja kukola ajja sasula kisobola gona tansasula nga kiki kichenyu n'olwaleero gwe weerumye yamba muwulidde Joseph Mayanja takyanyitwa mu Joseph Mayanja tugenda kumufunira erinnya oba yennyini yenumiza erinnya Mayanja Chameleone oyagala tukuwa erinnya ki londa erinnya lyoyagala tetuba tukulonda ery'obusiraamu tewali kulonzalonza nze Gaddafi n'olwaleero munnaffe muganda waffe Mayanja Gaddafi omuliganda nga nfuluma ali eryo Mayanja Gaddafi jangu olayire Surati Nisa mugenda okwatulira shahadayo Surati Nisa la inna lillahi la inna al-kamil omwana onazze wano mu kisibo kya Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Kamili ya itala masmula ila kabinna la simita illa kabani Mayanja ng'erinnya lye eryokubiri eryamutuumibwa ye Mayanja ya itala ina muslimini ali kitbani na Gaddafi ng'eryokubiri erimuweereddwa mu muzikiti ye Gaddafi Allahumma salli كائن مولى تايدا سيمولا يتكلمون والناس من كمين Gaddafi omwana ono ayingidde mu lunyiri lwa Allah subhanahu wa ta'ala atumiddwa Gaddafi subya intalamu bil adakina na muslimin nti nno alina okubanga ayifunye omutima n'okwagala eri obuyisiraamu sa'imlila intalal kabad tetwagalamu nga tetusuubira kubanga ali mu bubadi wa imtu lila inda kulli minatamu salam muslimin dan arali nga twagala abeere mu busiraamu era abutereeremu ng'ali alaali sakamata bala mwangubiro gikwata okubanga atugundi walimu agwamu seeka kugiramu yangubira nayo kaji geyogera kaini makismilat Mayanja isalimi Gaddafi nti nze Joseph Mayanja eryokubiri nga Gaddafi Joseph Mayanja eryokubiri nga Gaddafi kaini inati milani alimin Allah simumita illa nabi Muhammadi sa'ilni kalina mumdatina ba nzikiriza Nabbi Muhammadi okubanga ye mutume wa Katonda ate nga ne Allah ye Katonda yennyini nzikiriza okuba ebiragalishi Nabbi Muhammadi mutume wa Katonda Allah ye Katonda kaini dasa wazimita illa maglina astaghfirullah ila imama nti bino byonna nze ndayidde era nenzikiriza ku lwange okusiramuka sifaayo oba maama agaanyi nzikiriza ku lwange sifaayo oba maama agaanyi ayita ilmina astaghfirullah ila limatata
oba taata yaganyi sifaayo batata yaganyi taini mana staka fulani sisi ana brother mkatikana kawu saagala kumanya oba baganda bange oba bannyinaze saagala kumanya kwati bankoli yangu album name taina man astaka fulani wa mtilani Daniela kabe Daniela yennyini nga ye mukazi wange tagenda kunnemesa kusiraamuka Daniela twali mu bintu bino ndabo mu ddiini ekisiraamu mukulu Gaddafi omukazi taina kyakula Allah subhanahu wa ta'ala babasazeewo oddejaali ebyomukazi birekeyo aki eri mu ggulu waliyo aki bwogera sangayo aki zoyagala ziri zinyini ezanyira ne zikomayo ezimusinga swala nabi karu musta tinamu mutalini kali kabani tetwagala siri mwana ozize wano abaloza balowooza ndi ni muki naye siri mu kabadi size wano mu kabadi kayi mutawu mulana ibasika itamutalonchi ate abalala ne mutandika okuyisayisa eŋŋambo ombuno nzize kusetinga lonki abala mugamba muyise eŋŋambo muze setinga lonki zumbya italo mukaina na ndani mwa Gaddafi wa mutakumu asaka na badula ya bismillah na general nti nze kennyini zikiriza n'omutima gwange nga Gaddafi n'ensalawo okudda kusaidia Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe neekona pera nze nnyini Gaddafi zikiriza okudda wahala ani hala subhanahu wa ta'ala subhanahu ya kati tetugenda kulwawo tugenda kutayiri kiki nagalise gakkiriza mutima tagenda kkiriza mutima ekiro ntadde musendigirani ndoza seka ani ani akola ku mukolo ya tayiri mwalimu Gunju oba akyaliwo mwalimu Gunju wali mutuyitire ya mwalimu Gunju huna abadde mukulu mwalimu Gunju otukidde mu budde mwalimu Gunju agenda okola ku tayiri ndowooza ite ekiseera assalamu alaikum ndowooza mwalimu Gunju emikolo tugikwasiza Gaddafi nani omulala basokoyo tugende sikama tunagambye omulala alwa mwe waddako yangwa njagala muswala naawe oluddeyo sekamati tolunsolamu tebiruma nagambye ze nakkiriza mutima gwate mu bitali byabwe ndio byakonsaba tebiruma ogenda nebakusala nekiddwa tebiruma kamini ogerabeera musajja muyonyi nnyo bakuggyeko ekikuta n'abakyala bonna bakweyunire nganze banjagala bwe binuma temaddesaguku tebijja kuluma bajja kukusanyalaza alhamdulillah naam Sheikh egani egiteganye sijja kusobola anti muntu mukulu yiya sala magezi gobimanyi ebintu gobirimu la ilaha illallah muhammadan rasul Sheikh akatuka kange kiki biganye akabika kange oba akambe tekuli bwogi bwebibungosala eddiba liganye biganye mwali mugungi ebintu bino okiruddemu mulimuddemu nakasala abantu abasuka mu kikuyono sala amagezi kitugo kiri ekintu okiruddemu oli yewaddeyo abeera omuddu wa Allah atekuuta la ilaha illallah muhammadan rasulullah habibuna mustafa wa zaina wa masaf Check biganye nabyo biganye n'omusumeni buganye omusumeni okulaba kuliko obwogi bungi nnyo oba gwomukwasa ekisa oli yewaddeyo nekyatika kintenkole ntya nze nkugambye biganye okwetagala ekisoboka n'omusumeni kugambye biganye
Ekite kugambe kibika. Salama gezi, salama gezi. Muhammad Rasulullah. Nengeze kene chakora. Nenekora? Eriko boji? Atola. Kwa. Endo gezi. La hawla la hawla jalla jalal. Ibintu biganye. Biganye. Wewe dote moto. Gani ibintu biganye seka kati olala kuliko boji na biganye. Biganye tetala yino. Oba tusoke tumunyike. Oba soke munyike ko. Sumai. Neka wawe. Ona solution nina. Nina. Kati ikizako. Iya. Chakora. Wala ake boji. Yeke ndakora. Mulungi bakibaze mulungi. Izake ura. Chakora. Kati. What? Chakora. Kati. Chichi no sebo. Chichi. Mbochi. Mugana tebe semasi. Mugana tebe semasi. Olese ejije ganya kusoka ganya kumusangu wangi. Tokera bitebe sai. Whatever miss. Ah kuna. Sakamati. Ulina ono kadi adese mbazi mandi bane mbazi. Whatever miss. Atoganye. Atwaine bitundu byange bino bichama bitwale. Sangara. Tombulira. Chichi atoganye. Nasema sema. Kimadenga kiloto. You know, sometimes people follow that if you watch Lamuka, bintu byangu. Nendo zolapi bintu sibyangu. Omusajja bamuletse bulungi nnyo. Nagamba genda kusanga mukobaya badde kabadi amalla family. Eno gebazanya gaba Christmas day. Simanyi. Yaletse bulungi nnyo. He showed was want to get some cash side, but it ended up the man ran away. But it was so funny. Don't move away. Rakesi msanya bakabaka badde tuseko side milano. Elange sanya bana fa bamalla family, the best comedians. Nenga dawele bamgana fe. Bazan constructions badde waleta muzanyono. Ebadde bulungi nnyo. Ndoza naye ode mutawuli ne sayoli kutamutima. Bucket revision Tovago naenda tosubwa the next episode kiki kadri dekano Tovago side mira the Bucket revision Rakesh bye bye.